Kakati nno olwaleero si mikolo na mbaga. Wabula waliwo emboozi omuntu gye yanyumidde muzadde munnaffe era tugenzeeko mu by'obuzadde. Tukopperera nnyo, tubuukira nnyo ebyo tuyita trend. Era omwana owange ali mu international school, all the friends are doing this, so it's kind of normal. I'm gonna do that for my child. Olwaleero bye tugenda okwogerako. Ntuule oba kantuulemuuko wano. Kati munnange bazadde bannange olwaleero omukyala yazze mu kabokisi kange nanga abafifiyo n'ebintu byogerako munnange ebizimba nina ensonga yange gye njagala tunyumyeko. Ensobi ze tukola ng'abazadde na biki abaana baffe bazifuniramu. Omuzadde nga nnyumiza kati so olwaleero tugenda kwogera ku sleepovers. Muzadde munnange omanyi sleepover? Omanyi makulu ga sleepover? Do you ever take time to check the background of the family where you send your child for a sleepover? Oh, you're this kind of parent. It's a trend. Mananga international school, others are doing it. So, naye kachikola afune chana nyuma kusomero. Oh, you're this traditional parent like me here who does not believe in my child sleeping over someone is home. Rather, other kids can come and do a sleepover in my home. I am that traditional parent. Forgive my manners. So bambi omukyalo ono yampandikidde message ye. Ngenda kugibasomera, ngenda gibanyumiza mu details. Naku lwacha ng'omwana wa mugamba ngatwala omwana we ku ssomero kozi byatandikira ku ssomero. Ngatwala omwana we ku ssomero erimu bwe yatwala nina nno byenjiye, sorry. Bwe yatwala omwana we ku ssomero, omwana atandika kusoma ng'afuna mikwano. You know, international schools and their culture, the way they do their things. Si engeri emu gye tubikola. Kubanga simanyi mwana ali mu UPE. Agenda gendebwa bagambe mu ngeri wa sleepover mu UPE baba giyitaani. I don't even know how we can term it. Kati munnange ng'atwala mwana mu ssomero lya bbeeyi. Ng'omwana we buli ttaama asasula $13,000 eze Uganda. Emboozi eri waka waffe wennyini. Asasula 13 buli semester gy'otwali tugiyise. 13M tekuli bino birala byonna bigattibwako. Sijui biki. Ateekayo omwana we. 13 million is nothing to some parents. Era abasomesa abaana mu international schools, that one you know. Nga munnange ya mwana wafuna bakwano be within the country, not outside. Wabeera bamukwano ng'omwana atandika okukyukakyuka mu bintu ebimu wapanga bagamba, I think international schools nga bwe muzimanyi exposing abaana to a lot of stuff. Abaana bayiga ebintu bingi nnyo, abaana bakola ebintu bingi nnyo nga bali mu international schools. Kati maama we nga ye agamba, okay, at first agamba yakirabanga modernity. My boy is modern. Ebintu abiraba normally, like, you know. Nga taata w'omwana ye tekyamusanyusa. Kubanga bwe bamuwulira, okay, taata we bwe yalaba the way the boy was trying to behave and the father was like, kiki kino? Nayogera ne maama. Manyi bataata Eva nga tanayogera na mwana most of the time bayita mu baani, bayita mu bamaama, yogerako n'omwana wo ABCD. Naddala ng'omwana akuze era kyali bino eby'ekitogalamiza okubirewo nga bw'oyagadde. Munnange nga muzadde munnaffe agenda azuula ebintu ebikyuse ku mwana we. First omwana we yatuuka nabya too secretive, kyataali. Natandika becoming a bit loner, kyataali. Yagamba waayo akula biki. Ne bamuwa essimu omwana. So balinanga emizannyo gye baazannyanga. Waliwo omuzannyo gw'okwevuma. Olwo n'emizannyo gye bazannya naye nga bw'oguwangula, bwe bakuwangula bakuwa ekyokkola. Abazadde abamu bimanyi even there are those cartoons ezibikola. Era abazadde mubeere so selective ku cartoons abaana ze balaba. Kati munnange omwana nga lumu yali mu kisenge kye yazannya emizannyo gye eyo ne bamuwangula. Whoever this kid was playing with, oba the system or what, bina abazadde abalina abaana mu international school mubimanyi byenjogera kusagala mugambe mbu nno nze mwononefu wano nedda. Waliwo emizannyo egizannyibwa nga bw'oguwangula gw'ozannya naye akuwa ekyokkola. Bitandika bakuwa obwokkola bwangungu ne bigenda nga bigeziwa nga bizitowamu. So on that day mama omuvubuka yali tannatuukaka. Omuvubuka yazannya ne bamugamba to kiss the maid or the gate man. Kati omuvubuka ndoza n'abeerawo ng'alowoozaamu ku bombi njiikirizaani. Nga bw'omala okukikola you go to another level. Nawe bw'owangula olinga n'oli omuwa task. By the way, there was even a story yaruningako mu mawulire ne ku internet okuba mwabiraba.
abasinga essimu muzikozesa kuvuma kokka. Waliwo story y'omwana eyatta munne nga bamuwangule bamugamba funa omuntu gw'ofumita ekiso n'afumita muganda we waka n'amutta. Byaliko ku internet abantu abanyezi abali updated nga temu internet temubeerako kuvuma buvumi that you know. Kati munenga omuvuka mugamba to kiss the maid. Story ya feo neno etuvuge tutwala ku kigambo kye bayita sleepover. Ndunyumya olugero nga mama w'omwana no bwe yanyumiriza bwe yampeereza information eno. Kati bino bwe tuba tudde abazadde tuyingiddeyo paakinze kaawo oli ku simu omwana yafulumayo yayita ku maid teyamukisinga n'agenda akisinga asikali mama w'omwana nga ali kabalaza atudde wati ali ku simu. So the mother was like, what is happening? Did I see that? Did it happen? Namugamba, no mommy, it was just a joke. Mama we namugamba, it had better be. Yeah? Tobidanga namugamba mami nawe it was just a joke bichi. Mama nabivaako. Naye ng'omuzadde yasigala muli yeewuunaganya era agamba alina gwe yakinyumizako naye teyali taata wa mwana. Oyo namugamba fujjo lya kivubuka akivaako. Angambye nasigala munaye ekinnumiriza muli mutima ntandika okumonitalinga omwana ono. Kati mwana n'enkeera n'agenda ku ssomero. Mama we n'amuyita enkeera banyumyemu yagiye omwana we ku ssomero ne bagenda kujja bazi ne batuula banyumyemu. Namugamba ekintu kye wakoze jjo tekyabadde kirungi. Kyanyiizizza. Ne asikali kyamunyiizizza. You cannot just come out of the blue n'ogwira omuntu and you do what you did. What happened? Namugamba mami it's just a game. Waliwo ebizannyo bye tuzannyanga bagamba genda oyikirizeeyo omuntu bwe bityo naye nga tekyabadde nnyo kyamaanyi bwe bana kunyiizizza I'm sorry bla 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 ntiye. Okay. Nga mama akivaako ng'agamba kantandika okwegendereza omwana ono n'omuwa kingova ndabe what is really happening in his life. Afuuse teen wakwegendereza si wakupapira si wakubogolera. Amune mama akwata ku buli ng'agenda ku mulimu. Olunaku era olulala maid yona ina byamulooperanga ku mwana ne maid yabiroopanga nga atya. Maid yawandikanga okupapulanga abusuula mu nsawo ya mama. Oba ku listi y'ebintu banaamuwaayo bye beetaaga nga yabagamba nga muwandike ebintu mwetaaga muteekaawo. So afumba yawandika nga asikaali twetaaga ebisala twetaaga bino baani nga bonna bateekaawo kati naye mwe yateekanga. Yagamba na notisinganga reports ku mwana naye nga simanye exactly who to ask kubanga bawandikanga bateekanga omwo. So lumu n'abayitanga family n'abagamba singa wabawana ekintu ekigwawe wakanga kyabutemu obanga kyabukyamu nga kibi nga omwana baana bange kuba ina abaana somu dho leero twogera ku mwana omu nga ku baana bange kwe kuli eyakikoze musobola okuŋŋamba nga tewali atidde tewali yaddamu. N'abagamba bannange ekyabaleesa kunnyambako tukuze abaana bano nti wemba siriwo nga ndi ku mirimu mulaba ensobi mba mulina oziŋŋamba naye ate muba temuŋŋambye. Kati ye maama n'asuggestinga nga ateekewo bakayita batya why am I forgetting it? Suggestion box yewaka. Ngagamba kale wemba temusobola kuŋŋamba ngenda teekawo suggestion box muwandiikenga ebintu byammwe byonna mu nteera omwo. Kati we yakateeka position erimu camera. Ye kye yali afa kulaba who is giving the information ku mwana gw'aba akwata obulungi asobole omuwa details zaaki z'ebintu bino ku mwana we asobole okumanya wa watandikira. Munange we yakateeka nga waliwo kamera ayi ng'ajjanga n'ateekamu maid. Naye bwe yateekangamu omwana yajjanga n'abujjamu. Maama n'akiraba. Kye yakola n'agamba kati akantu kaba kateekewo nga kwokye ka kyuma nga tewali asobola kujjamu information okujjako nze agiggula obuguzi. Era we yakikola omwana we lumu yamusaba akasumuluzo n'amugamba ngenda kkakebera n'akalaba ngenda kkakuwa do you want something from there? N'amugamba yeah I put in something I need to collect it. Namugamba kale ye yamanya ti omwana akima information ejijjamu. Tuli kuki sleepover. Tovaawo fifitha kwe mukyala nsoboka nkyakuleetera. Tutandike emboozi entuufu mu next part. Kati munnange olunaku lwakyanga omwana agamba maama we maama nsaba gendako abagundi for a sleepover. Nga maama akkiriza. Kati maama we yakkiriza nga omwana agenda. Omwana bwe yagenda ng'asulayo. Banne be bamuyita maama tamanyi kiki kibeera mu sleepovers katutuse ku kinyusi kye twagala twogereko. Gwasindika omwana wo ku sleepover. Do you know the history of that family? Ng'asindika mwana we mbya sleepover biki. Nga munnanga atuuka eri nga lwaki maama w'omwana oli kayita ono ta introducing mwana ono mu nsonga za kikulu. Ng'ensonga z'ekikulu namuyigirizeeko eziri straight ng'amuyigiriza zombi. Eziri straight n'ezitali straight. That night omwana gye yasula eyo bamukozesanga mashini.
omwana adde waka nga akyuse nnyo kusinga ku biri ebyasooka biri adde alondalondamu nga omwana obuzeezeze bwe yatandika nga ng'omwana adda nga mukambwe nnyo nga takyayogera nga yeesesola ku banne nga yeesibiranga mu kisenge. Maama ng'agamba sikitegeera kituuse ku mwana ng'afuna bakansala. Nze munnange gwe naawe ali ewo badde omanyi nti bakansala bawa abantu bakulu si by'abantu bakulu sinakwejalabya. Omwana bamuwa kansala boogereko naye what could be the problem, boogereko n'abasomesa ku ssomero ng'omwana refusinga to open up. Kati waka wajjawo omwana wayita maama w'abano ssenga mulenzi nga somehow batandika okwogera nono bali mu age bracket yemu ng'amunyumizako what happened to him. Tesooka munyumiza direct wabula ng'ono ayagala kuba oli gye yava yamugamba kipassing on to someone so that gwe kikuvaako. Kati naye yaleta that innocent mind ng'ayagala kintroducinga ku ono si ye yakuba enduulu. Bwe yakuba enduulu tebaagamba maama. Omwana yagamba bwamizi yagala kuddaka nga addaka maama bwe yakoma omwana nga njagala kuddayo waka ng'agenda teyamanya nsonga ki kwe kyava na buzibu ki. Maidi ono omukyalo omukulu eyatwalanga obubaluwa mu suggestion box maama gye yateekawo ye yawitnessinga ekintu kino naye nga talina bw'agamba maama. Kati muneerumu agamba mukama we njagala gendako waka kulaba ku baana bange biki nga maama mugamba engeri enkya gye bulirwa kukola ngenda kutwalako nja kuleka mu kibuga weeyongereyo. Kumbe maama ye okusinziira ku footage we amulaga buli lwateekamu akapapula omwana we akajjamu. Ayagala kwogera n'omukyalo ono ng'omukyala munnaye maama amutwalako ng'amubikulira obulumi bw'omwana wange akyuse. Omwana wange n'essomero terikyamutegeera simanya buzibu bwe bwava. Nga maama ono omukyala mugamba munnaye omwana yakyuka. Omwana gwe wasembayo okuleeta awo akuyita ssenga. Mutabani wa alina bye yali amukako okukola. Omwana n'akuba enduulu nataasa bataasi. Nyenze ng'omuntu omukulu nessagala kugamba nga manyi oyinza okitwala obubi nti ndonkoma mwana. Twogera ku masomero emize n'ebice biri mu masomero abaana gye bajja n'egye babayita for a sleepover. Kati munnaye maama ng'abimanyanga agakaabamuuko awo afunye bayogedde nabo banaddiini bakwano be ng'oli amugamba nga tonnainvolvinga muntu mulala yenna tuuza omwana be open up mutandikire awo. Maama ng'akwata mutabani we nga bagenda mu kafo akamu nga batuula ng'amugamba ensonga eno neeno ngimanyi naye tugyogereko what really happened wabaaki lwaki wakyuka nnyo. Omwana kwe kunyumiza maama we ekyamutuukako ku sleepover. Era yavaayo nga bamukanze mbu watakola kye bamugambye spirits zigenda mu huntinga. Era alina okupassinga on the action eyamutuukirako mu maka g'abali. So that guiltiness n'obulumi kimuvaako kidde ku muntu omulala. Ng'omwana anyumiza maama we gye nagenda for a sleepover. Maama w'oyo omwana yakola kino ne kino ne kino n'akola kiri ne kiri. Maama ng'agamba mwana we ngenda kuyambako okuwona, ngenda kuyambako ku revenge. Please trust me. We need to go to the hospital tukakase nti oli mulamu. Ng'omwana bamutwala mu ddwaliro nga bamukebera mwana wa bulenzi nno. Leero tuli ku mwana wa bulenzi. Nga bamukebera nga talina siriimu. Nga babagamba tujja kuddamu tumukebera after 3 months. Ng'omwana bamukebera emabega nga kituufu yakozesebwa. So ekyatuukawo taata Baba is here calling. Baba, I am doing my video. Can you close the door? You close and you also go. Take this man away. Go. Papa, let's go. Bye. Close the door. Hurry up. I'm gonna beat someone. Let's go. Kati munange, mama woli omwana. Sorry, I'm being a parent here. Mama wono omwana oli gye yasula. Ne taata woli omwana. Ndowooza bali ba agent b'ebintu ebimu bye mutegedde. Munange nga lwaki tebayigiriza mwana ebiri straight n'ebitali straight. Yeri night mama gyanyumyako omwana we gye yadda nga yeebika aswala yeekweka yeekuuta okufa obufinga yeegogga nga bagamba omwana bali gyemutwala mu basoni bagamba talina kimuluma. Tewali bwongo kwa muntu bwagamba tumukebereko beyond this kuba mbutuufu baali tebamanyi what happened. Nga ye mama alowooza oba omwana gyagenze yalidde ebitategeerekeka oba okitegeera nti singa oba teyalidde nga bo kibalowooza nti oba alina kintu kyalidde nga rejectingako. Ng'omwana abuulira maama we kyamutuukako maama ng'akaaba maama ng'agakomayo ng'anoonya revenge ez'ettima zonna zaakola mpambe baana nange nfuneyo abaana bayiikirize ababe bano abantu mbakolere ki ng'ayogera na mwami we nga bagenda ku poliisi nga bagula fayiro abaye twogerera guno omusango guli mu kooti ensonga lwaki soogedde mannya ga muzadde n'essomero ne bali munnange nga babasaavinga babayita nga tebeefiirayo ndoza balowooza byakusaaga family eri family final ng'egenda mu kooti bwe bagenda mu kooti mbunga omulamuzi bagamba is there a room abalamuzi beeka bannaye bwe musobola okuteeseganya ng'abazadde before nga tetuna
okusinziira ku mama bwe yannyonnyodde nga famire eri esaba bateeseze bweru wa kooti babasasule babikiveemu. Sleep over wewaava obuzibu nga maama w'omwana ne tata w'omwana ono gwe batuusaako obuzibu agamba tekijja kusoboka etujja kuteeseza bweru wa kooti nga babagamba after 3 months ezo ddwaliro ezayita nga baddayo ng'omwana bamukebera mukama kyasooka okutaasa omwana nga mulamu ng'omwana bamujja ku ssomero kozi yali aluzinze self esteem nga mukwano gwe eyamuyita for sleep over omulenzi amutuukirira ne maama we nga munaye musonyiwe nze samanya nti maama ne taata baakola bwe bati litwale kye baakola baatwala obwana bubiri obulenzi n'akaana akalenzi akalala ke baayitira nako baakakozesa naye omwana agamba balina bye baabawa nga banywa juice other people slept bo ababiri tebaatuuka ku pointi y'abali bali abeebaka ennyo beebeewaka so these people cried for help nga tewali ayamba. So omukyala anyumiriza n'angamba Fifi buuliza bazadde bannaffe mwali mututeko obuvunaanyizibwa okumanya abaana bamwe gye bagenda for a sleep over. Do you know what really happens during those sleep overs? Oba nammwe mulinga ye nti omwana kasita agamba ng'amuleka because ali international school you know ng'amuleka ng'agenda omwana we naguno guliko self esteem ekyali wansi ekyaganidde ddala okudda era bali mu kkooti omusango ngunyumizaako ngujabula kuba naye yaŋŋambye tugujabule guli mu kkooti ambuulira abalamuzi abagulimu era njaga okutwala omukisa gwange guno okutegeeza abalamuzi omulamu omusango guli mu kkooti y'e Kampala kibuga Kampala. Ssebo ow'ekitiibwa omulamuzi ali mu musango guno gwazze ku kkooti y'abantu tulinze information yo baagituwadde buli kimu baakimpadde ebipapula byonna tulinze muguvuye ffe tuguteeke ku social media tutandikire awo. Famire y'omwana ekola obuvuye eyo nayo baagituwadde nze baabimpadde era nninda mukyala singa ngamba go ahead tulyoke tubasesebbule n'essomero tulisesebbuliremu ffe tetwagala kumanya twabagambye kino ekibiina ekyatandise tuli bakambwe nnyo kikwatagana ku baana. So bazadde bannange for sleep overs yes muziwa abaana bamwe ab'obuwala n'ab'obulenzi mwali mututeeko ku budde okutunulako mu bukyala bw'abaana bamwe nga bavuddeeyo mu sleep overs zaabwe mwali mututeeko ku malwaliro ne babakebera okakasa nti bakyali balamu abaana ab'obulenzi mubakebere sayidi zonna kubanga bano betuliko tebakyali ku kintu kimu. Ebyo mbyogedde ng'omuzadde ebigambo mbireese makalu muleme gamba nti tetwategeera. Sleep overs abaana babatamiiza abaana babadruginga abaana babakozesa ebintu abaana babatwala mu cultism ne basinza ebizimu bya families gye baba bagenza okusleepinga over nga tonnakkiriza mwana wo ogenda ku sleep over. Think ng'omuzadde bwe si kimukkiriza afa nti nedda nti weebakeeka otherwise ogenda kukungula ebizibu by'otamanyina gye byava ng'oli awo owooza omwana muwe eddembe lye. Fifi the Queen mukyala Nsubuga kaninde omukyala mpe go ahead tunaatandikira awo.